twagala tugende bulungi nnyo wabula forensic zone bwe tugenda okukola olwali omugenda mwenyigiramu tusoma kigambo ku kigambo tukiyige bulungi nnyo era buli omu ovuwano ng'okoze eki ng'otegedde mbabuulire lwaki Museveni atega bomu lwaki akikola kati njala tugende mu forensics eya vidiyo eno gye baliriizinze tuleke twambule Museveni ekisookera ddala bano be batutega bomu obalaba abo be batutega bomu obalaba abo be batutega bomu abo ono alina olubuto lumulinga ono wakisawo ovuga paati tumulabe oba ayonsa sima gundi oyonsa laba ono olubuto olumugale wansangi bano batutega bomu n'ono yennyini ono Frank Mwesigwa kati omwogezi ono ani abadde IGP abaddani kati ono oba kisawo ovuga paati olubuto olumulinga entumu yakasasiro ayina mabeere alinga ayonsa kati bano batega bomu waloboola bano abo batega bomu abo kati njala tugende mu video eyatuleese olwaleero ekisookera ddala mwenna okuva ku makya abadde bagoberera ekintu ekyo katusooke tuddeyo mabegako omwaka oguwedde birthday gye nakoza najja ne mbagamba nti Nyando Yosoferi yali yeetegese okuba abantu bomu Namugongo olwokuba nti nagikola ng'enkya Namugongo teyakubayo bomu mumbuulize Chris Magezi n'omwogezi wa poliisi be bayita abatujju bomu badde bagitwalawa be bayita abatujju bomu badde bagitwalawa ekibuzo ekisooka ekyokubiri bw'omanya nti omuntu gwo ayina bomu ne mutegeera nti balina bomu lwaki mubagoberera bugoberezi nti we have been following them lwaki omuntu nga manyi nti alina bomu mugamba nti mbadde mbafollowinga kuvaawa temwogedde location gye mbadde mbafollowinga ekyakubiri ekyokusatu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldiers bonga tembafollowinga kulaba activities zaabwe mbakwate mu action just mugwa bugende mbakidnappinga ne mbatwala lwaki mututte time following abatezi ba bomu nga temba butumbudde location gye bavudde na destination gye badde balaga nkiddamu mufunye time following wa bomu temutubulidde gyavudde na gyabaddaalaga ne mufuna time followinga lwaki bwe mba mugenda kukwata president wa foot soldiers temba followinga kulaki kye bagenda kukola ne mubafuna obujulizi ekyo natute mukibulidde ne mubadde mufollowinga abantu bano awo temuyinawo kabonero wadde n'akamu lwaki waliwo kyebuuzizaako ebyokulabikako nga bino kuba tugenda mu maaso katutwale ku byokulabirako nga bino singa omuwambi ajja n'awamba omwana kyetuyita kidnap waliwo dde poliisi nti egoberera omuntu akidnappinze omwana nga poliisi emugoberera yamutwala no it is impossible police doesn't follow kidnappers they just arrest there and then kuba tebalinda kumanya gye bamutwala mwe mwajja wa gatse zigoberera abatezi ba bomu nga temutubudde gye bavudde ne gye badde balaga ne mbabogoberera akakobeda akokusatu nawo mukagudde kankwe ekyokulabirako ekyokusatu singa obeeraawo gwe ng'omuntu n'omulaba ng'aga nti anzenyera kunywa obutwa nnette osobola okutulawo n'otunulya omuntu engeri gy'anywamu obutwa amala obunywa afe olyoka omugambe nti ndekerawo tobunywa mbadde nga tulinamu sitopingirawo awo ng'aga nti ngenda kwewa obutwa n'obumuggyako kati poliisi yeetugamba nti esobola okuleka omuntu ng'agige nti agenda kwetuga neeyimirira awo
negano mota asoko kwetuga ne muleka ne yetuga ne mugobera process yonna ne yetuga mukimanyi buli munda bali munsi yonna nti omuntu bwaganja agenda kwetuga bagenda kukola suicide agenda kuva ku kizimba agwe police fire brigade zonna zikungana omutangira okwetuga kati yo police ya Uganda tugambye olwale mbwe badde goberera obatujju bano kati naye kubuuziza omuntu agenda okwetuga okunywa obutwa lwaki abantu bafayo kumimiriza obutetuga naye ate mwe ne mugoberera bugobereza ono omuntu awo tuvuddewo etteeka epandiike eriri mu intelligence lisoma bubiriti nti when you suspect any terrorist cell ngeri active you have to intersect okuyimiriza seeyo with immediate effect you intercept the cell eyo jimiriza ekigambo kiri intercept kwe kulinganga okuyimiriza ekintu okuyimiriza abatemu abo nga tebannatuuka gye balaga bakulu mugoberedde abantu bano gye mutatubulidde gye bava era temumba interceptinze wantu wonna si bwe kiri ako nako kafu temufunyeewo kabonero mumpulidde bulungi nnyo temufunyeewo kabonero Bomb squad oba JAT omulimu gwayo baguyita to intercept oba to prevent kwatugamba nti okugema kusinga okuwonya omulimu gwa JAT n'ebitongole ebirala kuyimiriza butujju obugenda okubeerawo nemmwe mwayimiriza obutujju buno oba bomu okubaluka nedda ekigendera kyammwe kyabadde ki tukyagenda mu maaso polisi n'amagye ne bannayuganda mwena mukimanyi nti omuntu gwe bayita suicide bomber mu Uganda tetutinamba suicide bomber in Uganda we don't have suicide bombers and we don't have terrorists in Uganda we don't have terrorists in Uganda why omuntu gwe bayita suicide bomber oba terrorist bambala jacket nga bazisibyeko explosives era bwatuuka mu target wagenda okukolera ekintu ekyo ng'anyiga trigger nga yeebalula kati bakulu mugambye nti ba terrorist bateguludde bomu ebadde egenda okutta abantu ladies and gentlemen omutujju takuba mu kibangirizi primary target y'omutujju kwe kuba ebifo ebirimu abantu abangi okusindika obubaka eri abo bayagala butuukeko kuli gavumenti teri mutujju akuba mu kibangirizi watali bantu taliyo awo ntemufunyeewo kabonero tujja tukyagenda tugenderi gye mwagala teri mutujju akuba mu open space watali bantu kubanga primary target yakusindika message eri gavumenti oba abantu bayagala obubaka butuukeko muwammwe gwe muleese abadde ku buliji ewatali wadde omulema naawe temufunye muwadde akabonero kubanga teri suicide bomber akola ki akuba mu open space primary target ye eba y'abantu masomero lalizi oba katuge okukunganya mu makanisa mu masomero ewakunganya abantu oba mu butali ye gyakuba tosobola kuŋŋamba nti omuntu azze n'akuba ku buliji ewatali wadde abantu abasatu kyekintu kyekimu kye mwakola ku CPS omwaka guli oguwedde nga mwagalira okuleeta ekintu kya ADF era kyemuzze mistake emu gye muzzeemu kitegeeza nawe temubozzeewo kabonero mulya bulungi nnyo omutujju tasobola kwerumya nga tasse muntu teri mutujju asobola kweyabya nga tasse muntu tekisoboka ayina kwerumya nakwejjawo ng'atuuse ku primary target ye gy'ayagala okujjawo era nawe temukoze eki temufunyeewo kabonero bakulu mwandibadde mbuulira bannayuganda ekigendera ky'omutujju wammwe kibadde ki what was the main aim of your bomber ekigendera ky'omutujju wammwe ono kibadde kigendererwa ki
ekigendera ky'omutemu wa mmono kibadde kigenyidirwa ki tekiriiwo. 1 tosobola kungamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna bagenda kukuŋŋaanira Namugongo ate gwe n'ojja ogamba ogenze Munyonyo ane Munyonyo totuuse wali ku kiggwa ky'abajulizi okomye ku buliigi oyo si mutujju. Awo temufunyewo kaki temufunyewo kabonero. Suicide bomb omuntu gitakuba mu open space watali bantu temufunyewo kabonero. Tegedde bulungi nnyo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Wano okulya n'okukomba ki essowaani. Maino kwetereza. Tugenze mu forensics. Tulina ebika bya bomu bingi nnyo. Kamba someseke ebika bya bomu bibiri. Tulina ekika kya bomu entege mu ttaka ze bayita land mines entege mu ttaka. Abatujju bazikozesa. Tulina ze bayita suicide jackets. Zibambala zimula abatujju mu filmu zibambala ezo. Ze ngenda okwogerako ebika bibiri. Ngenda kwogera ku land mine na zino jacket zibambala. Ze ngenda okwogerako. Ffenna njala tukkaanye wano lumu. Abamanyi intelligence n'amanyi ebyokulwanyisa. Teri bomu zenjokeddeko zonna ezebbiri. Esobola kukuba n'ekuba n'esima ekinnya wansi. No. Teri bomu esobola kukuba n'esima busimi kinnya wansi. No. Lwaki? Bomu ez'entege oba n'ennyambale main aim yazo oba main aim target yazo ebeera mu open space. Kasitema loku oloboli nye kulandi bayini wote olujjako ekigere ng'ebuka mu bbanga bweti ng'eyabika ng'esaasaana ekuba buli kintu kyonna ekiri mu bbanga awo kyekubiramu tekubira ku ttaka. Bomu zonna ezisinga obungi kebere eya jaketi kebere ey'okulinnyako tekubira ku ttaka emalala ekubira mu bbanga bweti n'esaasaana. Kati mmwe bomu eyammwe mpozi ekoze ekigambo ki? Keberera ndi maini ng'ogirinnye kulugirirako bw'onnojjako ekigere ebuukayo bweti bwe mala otuukana obbanga ejjemu opini ng'ekuba mu open space. Kyova oli ekigambo kye bayita fragments. Emisumaali obubaatibaati obuva busobola n'omuntu ne mu radius meters nga 5 ku 3 busobola okukuba kerebe eggulu n'eggulu nebanga ogisumula n'ojjamu opini era n'esooka n'ebouncing bumala okubouncing adda bbanga n'esumuluka n'esaasa. Kati bomu yonna ene ya jaketi ne bomu ey'ensimbe mu ttaka bwe ziba zibaluka zibalukira mu space tezibalukira ku ground. Bomu yaba ne balukiddeko luddawa. Waaki? Bw'otunuulira akatambi kano kunze naawe bomu ebadde ntege butege ku buliigi awo. Bomu ebadde ntege butege ku buliigi teyabadde ku booda. Bomu ebadde ntege butege ku buliigi awo teyabadde ku booda. Waliwo ebintu bibiri. Omukyala abadde ku pikipiki n'omwami abadde ku pikipiki zandibanga zibadde primary target za gavumenti. Lwaki tebatulaze bifaananyi biri visible nga bagambye tinambo tebadde bagimanyi abajuvu abadde bamanyi nga tebatulaze bifaananyi biri visible bintu byabwe ebyabagenzi abo. Lwaki tebabitulaze? Bomu ebadde ntege butege ku buliigi so si nti omukyala adde ajambadde obadde mu boda. No. Bomu ebadde ntege butege tukkiriziganyiza ffena oba nedda. Maze okunnyonnyola nti bomu zino enninnyeko n'ennyambale tezikubanga zidda wansi zikuba zisaasaana mu bbanga. Nti n'omuntu ali mu radius ya meters 3-2 abeera affected
nga fragments ziri zivuddemu zikuba buli muntu ali mu space awo bw'oba oli aba akatambi ako nga bwe kabadde bomu ebadde ntege butege tebadde mu booda bano bateeka okuba omukyala abadde ku booda nowa booda ebadde primary target yabyabyakwerinda si batujju lwaki buli muntu yenna mu Uganda amanyi ababooda bavuga nga wetegereza akatambi ako nga sinaka kuzanyira waddeko booda ebadde esoose ebaluse ne booda ey'okubiri embadde mabega booda ey'okubiri yeewadde distance teri wa booda awamu ne distance teri wa booda awamu ne distance wabula owa booda abadde addira ku ono gwe basse yeewaddemu distance ekyo njagadde nkibanyonyera mu kirabe owa booda abadde addira ono yeewaddemu distance n'asiba yabadde asiba kyekisooka ku crime scene wabaddewo Toyota Hiace Kamunye mugire bulungi nnyo Toyota Hiace Kamunye nayo etuse mu motion neyimirira bulungi nnyo nowa booda bomu wabagiteguulidde wabaddewo Toyota Hiace Kamunye kati bwe bange ebadde bomu ng'abadde suicide bomba ompulira bulungi nnyo ng'abadde suicide bomba bulungi nnyo owe badde bomu nga si China town neye motoka ya Kamunye badde tevaawo n'abagibadde badde tebavaawo wabula bomu ebadde magezi maganda ya China town naye ebadde ntege butege awo era nga owa taxi ate kuba ali involved olw'ensonga ayimiridde bulungi mu motion ng'emmanga teriyo motoka etambula ye n'ayimirira bomu n'evuga mujjukire nti before bomu okuvuga wabaddewo omusajja abadde ayambadde enkofiira ne jaketi ng'amaze okulaba tageti yaabwe ejja kati oyo gaayi alabika yabadde ne detonator bomu bano bennyini aba state be bagisumuludde so sinti wa booda oba omukyala abaddeko ba state mafias be badetonatinze bomu bennyini nkyakubuulira particulars za incidents nga bwe baddewo wabaddewo before wabaddewo gaya abadde mu jaketi nga yambadde n'akakofiira bw'amaze okulaba taxi ng'ejja n'owa booda gwe baagala ng'ajja n'avaawo n'asala n'adda eri era booda olutuuse ku tageti yaabwe gye baagala owa ditonete n'akola kinaasumula naye mu motion eyo wabaddewo gaayi eyasoose okubeera olaba tageti yaabwe zze wabaddewo gaayi abadde mu kijampa ekiddugavu ng'akibisse ku mutwe yadduse n'adda ku sayidi n'akulosinga bridge yategedde ate nti waliwo ekigenda okubaluka nga tekinnabaluka ye n'adduka n'adda eno era bwe kimaze okubaluka ate n'ava eno n'addayo ku crime scene ekirala eyo vidiyo gye batadde tebadde ya CCTV kamera ebadde evidiyo ekwatiddwa muntu wa bulijjo abadde ku sayidi endira ya bridge kyova olaba nti yeerabidde nti yabadde alina kufokasinga wali bomu weekubidde naye yafokasinze ku ono state agent abadde mu jampa enzirugavu ng'adduka crime scene before bomu nga tennabaluka n'addamu n'amulikodinga ate ng'addayo kati oluvannyuma ne yeerabira n'azunza kamera n'agitunuza mu direction nda ekitali ku CCTV kamera kitegeeza nti bano ebintu byonna bakoze bya kisiru kati njagala balaga ebifaananyi bino bifo nga sinazanya ka video kano